ya Kadama TV. Kadama ayagala kubeera ng'alina amagezi gaawa ku banne abagwa mu buzibu ddala obuva mu basajja ba baba oba batabani b'owaka. Ge gano amagezi g'abawa okusinziira ku experience naye gy'ayina mu bintu bino. Halonya oli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibyo kya Mr. Kadama kyebaleko kulambuli butya simanyi empeereza yo mukulu twala nnyo okutubeererawo n'amala okuziga bannaffe etuwuliriza nabo batuzaamu amaanyi nga mugana kuwaza agamu gatuzaamu amaanyi. Kati njogera ku nsonga y'ono omuwala agamba nti boosi w'omwami amutawaanya. Omwami oyo enkeesi ng'omukyala abaguddemu omusajja omwami ng'akugudde, omukyala oluusi n'abalengera nga gw'obadde omwesikambulako, ogwo guba musango. Kitegeeza omukyala gy'agamba gw'oyagala bbaawe si yakwagala, kubanga eno tukimanyi, twajja tukimanyi eno abantu b'eno tebazza misango, ffe abazza emisango kubanga ffe tetuwoza n'abantu bano. Naye nze amagezi ge muwa mugamba bw'aba ayina essimu akozesa essimu ye amurekoodinge nga tamulaba, nga talaba nti amurekoodinga, amukwate ebifaananyi nga tamulaba, akole akakodyo konna akasobola okufuna evidence, kubanga abantu b'eno bw'oba tolina bukakafu ku kintu ky'oba oyogera nga tolina kiraga bw'obeera mu nsobi. Abantu b'eno baagala evidence, baagala nnyo bwino, amazima galiwa, tewali gamba nti simanyi maama bw'agenda omwami atawaanya, kiki ekiraga era singa wabaawo ekiba kisinzeewo awo kibajja okubuuza, kubanga obulamu bw'oyo omuwala bambi buli mu matigga nnyo. Abo abaami misota nga bw'omulaba mudduke buddusi, asobola okukola obukodyo bwonna n'akufunziriza. Kati olaba nga bw'aleeta ebyokulya ebyo, kyangu nnyo okukuba kalifoomu n'akukozesa n'amala n'atambula. Kwanjukira osigalawo bw'omu, naye yakuleetera ebyokulya by'ogenda okulya ekyeggulu. Nze ngamba kozesa amagezi g'olina osobole okulaba nti omukwata ebifaananyi obiseevinge mu ssimu yo, okwate n'amaloboozi engeri gye yeeyisaamu ewaka bw'oba oli mu kukola emirimu gyo bw'omanyira nti bw'embeera wano atawaanya. Essimu yo ogifuula ng'ayina by'awuliriza so n'ogwo omurikodinga, ate obutakumanya nti omurikodinga kubanga bakimanyi kasita obeera n'obujulizi ku kintu ekiba kifa mu maka, ate obulamu bwo bwa bweyongedde okukola ki, okubeera mu matigga, kubanga bano abantu tebaagala kufulumya byama byabwe wabweru. Aba ayagala akutunyuza omu tekuba akwategeera. Kati bwe bakukwata n'essimu ng'obadde orikodinga nga tokozesa magezi ga kika kya waggulu, ate kiyinza okukuviiramu obuzibu nakyo. Nga ye n'amanya nti onkwata ebifaananyi bayagala kukola ki, kumuripootinga ku ofiisi oba ku poliisi. Naye bw'oba omaze okumukwata ebifaananyi ng'essimu tagirabye, nga takutegedde nti obadde omurikodinga, takutegedde nti obadde omukwata ebifaananyi ebyo biseevinge. Bw'oba omaze okubiseevinga bisindikireko Mr. Kadama TV, omuntu oyo gwe twesiga nga ffe abali eno ku kyeyo. Kati bw'omala obimusindikira ebifaananyi ebyo, kati gw'olinde olaba ekinaddirira. Bw'olaba ng'embeera ekususseeko, genda ku poliisi. Naye bw'ogenda ku ofiisi, abantu b'oku ofiisi bagwira nnyo sayidi y'abano abantu, kubanga bano abantu balina ssente. Ate ekintu ekikwatagana na bino ebyaffe ewaffe nti bankutte,
bakiraba nga tekikyakola mawulire mu ggwanga lyaffe, simanyi lyankutte. Kati bano abaffe bano ababeera ku woofiisi kyangu nnyo okuzza okuripootinga nti guuni atawaanya, ate n'okumenkereza nga tebakufuddeeko, n'akuzza mu nnyumba n'agamba genda okole omalirizeko ku kontrakiti yo, ate ogenda okukakana ng'ogezeeyo otandise okukola, okakane ng'obulamu bwo bukoze eki, bugenze. Bw'olaba embeera ekususseeko ng'okola ki, ng'oripootinga ku poliisi, ng'olina amazima, ng'olina obukakafu obulaga nti kituufu ono omuntu akola ki, atawaanya. Naye kw'onoolinda nti simanyi omukyala yakyankalanye ne bbaawo ku lulwo, maama ekyo kibi nnyo. Olaba obeera n'omusajja mu nnyumba nga n'omukyala waali, naye omwami omusajja wakubuuza ekintu n'omuddamu nga n'omukyala waali, ogenda okulaba olaba omukyala akyusiza amaaso, yenna amaaso agakanudde, yenna takyategeera, nalinga agamba nti oba ekigambo kiwayogedde naye. Ate naddala ddala bano abaffe obeera n'omusajja ng'omusajja yategeeramu oluzungu, ng'oluusi omukyala taluwulira. Kati bw'abaako kyakubuuza nga omukyala takitegedde akyogedde mu luzungu, gwe n'omuddamu, kati ate awo gufuuka musango, just ekigambo bugambo. Nze kabanga nze mbyerabirako wano mu nnyumba. Omwami ayinza okubuuza ku kikwatagana n'abaana, kati omukyala engeri gy'aba tawulira olulimi alowooza nti okola ki, emirembe gikuggwaako. Kati gwe tolinda, funa obujulizi. Singa wabaawo embeera yonna eba etabuse ewaka, obaako w'otandikira mu kwano, naye ng'obulamu bwo bambi tebuseefu yadde n'akamu. Eno Obuwarabu bajja kunoonya ssente, naye abano abantu batukenenkereza n'akusuula mu buzibu. Tolaba nti agamba nti mukyala wange, teri Muwarabu ayagala muddugavu. Bw'aba tayagala kweyambuliramu bizibu bye, alina kiri ekirala kyaliko. Naye oyinza okuba nga gwe mwennyini tomuliiko, naye yakulaga nti yakuliko. Ate mukyala we ekyo ekintu abakyala baabwe baba tebakyaga. Olaba omukyala awubira bbaawe, n'awubira ne mutabani we, abatabani be babeera nabo mu nnyumba. Kati ate gwe bategeka omukyala amanyi nti bbaawe akwagala. Fenze kimanyi eno fe abaza emisango, omusajja bwakukwata abagamba wamukutte kubanga tewali bujulizi. Omusajja omuntu ewaka bwakola kino n'oripooti nga gwe waba wakikoze, tewali bujulizi. Naye nze ŋŋamba amagezi genkuwa, kozesa essimu yo osobole okuvunuka obwo obuzibu. Yesu ogumiikiriza abantu bwe bali kugumiikiriza, naye nze ŋŋamba wotuusa okugamba nti kanveeyo njogere kweno ensonga, ekitegeeza kiri waasi. Kati kyolina okukola, olina okubeerako n'amazima bano abantu ge beetaaga. Kyokola abatusinga Omuwarabu ayinza okufeekinga ekintu kye nakuleeta obujulizi nga gwe tobumanyi nako, naye nga bulina okitegeera. Kati naawe kyolina okukola, manya nti wembeera wano bwemba ngolola atawaanya ajjawamu, kati nze bwemba njuza bwemba nkola ki atawaanya. Kati gwotegeera essimu yo n'okufa nga atabiriiko, naye nga gwolina kyobala. Kati ebintu ebyo nobako omuntu gw'obisindikira bwemwesiga, ate akulyemu kwate kubizza mu bambuuzi bo, ate ne bakuyisa buno. Nze ge magezi gemba ndaba kukozesa ssimu kulaba ngeri ki gy'esobola okuva mu buzibu. Kubanga esingako tomanya, ayinza okujja nga anywedde biragalalagala bino gye banywa, kuba beefuula nnyo nti basiraamu, naye nga butuufu bwabwe tebutegerekeka. Mwangu nnyo okutuusaako obulabe mukwano, ekyo kyendaba. Naye ng'essimu yo eyinza okukubeererawo, n'obwoba ng'ogenze ku poliisi ng'olina obujulizi obwo nti Yesu gundi abadde antawaanya, n'obujulizi ne babulaga nti buno Yesu abadde antawaanya, oyo omuntu omusango guba gumusinga, ayinza okusasula n'ebbanga lyo eribadde liddayo okuba ng'omalako kontrakiti. Ate oli mu buzibu bwa ddala nnyo nnyo nnyo. Ebifaananyi bikuume, kuuma amaloboozi ge, ekiba kiseewo kyonna. Kubanga okyalina essimu yo, esobola okuyimirira
eriyitawo mu kaseera akazibu mukwano. Naye ng'oli bubi nnyo aba n'abasajja akukwanira mu magezi nga totegeera anti ffe twamanyira ebye Uganda. Omusajja kusanga wali nagamba naye nkwagala, naye bano bakozesa bikolwa. Olaba omukyala wayogera, bwakwogerako ng'omusajja afaayo nyodo ng'alaga nti omukyala ye musojja, okitegeera. So no nawe omukyala aba ategeera nti yandiba waliwo ekigenda mu maaso kyesimanyi, kati awo gwolugwamu ng'atandika kukucunya. Bano abantu balina obutego bungi, bano abasajja beeno balina obutego bungi. Naye nzi kigenda okumpanguza z'amaaso gange sigatunuzamuza. Nobwaba ngamba ki? Nobwaba nga muyitako nangamba kino, ntunula wansi nempuliriza amatu bwe gawulira, omumwa ne gukola ki, ne gumuddamu. Naye ogamba nti omutunuulire, omutunuulire ogenda okulaba ng'amaaso alinga agamoola, akola ki, totegeera. Naye nga ffe twali tujja batugamba nti omuntu asobola okuttisa kigambo musajja, kigambo bwenzi ebuwalabu. Naye ate bo tebakkiriza nti obwenzi eno gye buli obuyitirivu. Kati ffe Abannayuganda bava eri ffe batulanga bakyamu, batulanga ffe abaliko abalowooza nti gwe mulimu gwaffe. Ate nga be basinga okututeeka mu bikemo ebyo, ne batufoosinga, abaana ne bakwatibwa, abaana ne bakola ki. Naye nga tewali lipoota eyali evuddeyo nti gundi baamukwata era ne bamuliyira oba ne bamusasula boosi we. Bikoma awo, n'abaana abamu bafa tebatamanyikibwa nti gundi yafa. Ku lw'ekyo kati mukwano toli seefu, weegendereze nnyo. Abantu bazibu nnyo ate baagala nnyo awantu awo. Bw'agamba nti ayagalawo aba ayagalawo. Bw'agamba nti ayagalawo aba ayagalawo. Kati nga bw'obadde weekuumye, kozesa amagezi ofune ekirala ekiyinza okuyimirirawo mu kaseera akazibu akasinga kwako, kubanga tomanyi, kubanga contract ekyabulayo emyezi emeka egikyabulayo ekyo, naye tomanya ginaagwako gitya. Okuteesa kwange kumbadde nteesa. Era olina okwekwata nnyo Mr. Kadamu nobanga omunyumiza embeera yo gy'oyitamu awo, kubanga si wangu ate si walungi. Kintu ekikwatagana n'omuntu akutawaanya ng'okola emirimu gyo gye wajja okukola. Akulaga nti ayagala kufuula mukazi we, kyaleka ayagala kuwongayo oba alina byayagala okumaliramu, okusiriwaza nti akwagala. Ani Muwarabu ki eyali awasizza Omunnayuganda? Olaba abawala n'Abafiripino abakazi abo zifaanagana, kati ffe abadduka anoonya kuttisa mukwana akuleseewo obulamu. Kola ky'olina okukola, kozesa amagezi ago, n'abalala bajja kwongereza okwo, insha Allah.